Njagala okuwebaza ate nsonga lwaki nebaza bannamawulire olw'okuddukiriranga omulango gwe tubanga tubakubidde mu kaseera akatono ne bajja ne babeera naffe. Ensonga nti olunaku lwa leero Uganda si ensi gy'osubiramu emirembe ne bwokola mirimu n'olw'ensonga eyo njagala okusaasira baganda baffe bannamawulire abakubiddwa emiggo bangi ne batuusibwa ne malwaliro nga bakubwa abasirikale ate abalina okuba nga bakuma eddembe. Bakubiddwa nga tutwala ekiwandiiko mu ofiisi y'amawanga amagatte ekola ku ddembe ly'obuntu nga twemulugunya olw'okutulugunya abantu nga mutadde bakuba n'obajjako eddembe lyabwe ery'okwebange. Kyannaku ndi ku ofiisi ey'ensi yonna ey'eddembe ly'obuntu ate amagye bwe gazze ne galinnyirira eddembe ly'obuntu naddala ery'abannamawulire. Tubasaasira mikwano gyaffe naye twongera okubategeeza nti Uganda tetutambuliramu. Nalabye wakati mu buswavu n'okwebuzaabuza ng'omwogezi w'amagye avaayo ng'agezaako okubuzaabuza ebyabaddewo, ng'agezaako okuwolereza naddala okuwolereza omwami eyakulembeddemu abo ababadde mu yunifoomu y'amagye naye nga bakola bikola bya kituju abakubi bannamawulire, omwami gwe bayita Namanya Napoleon. Kyanaku nnyo naye ekyo kitwongere okulaba wa we tuli nawa gye tulina okulaga singa twasazeewo ffenna nga bannayuganda. Tutwogerera wano okuwamba abantu baffe kukyagenda mu maaso. N'amakya ga leero waliwo betutegezeddwa tebawambiddwa emmotoka ez'ekika kya drone n'emmotoka endala. Abantu bangi bawambibwa baddamu okulabikako nga batemuddwa nga battiddwa. Bannaffe bangi abalala babateega eyo ne babatta, abalala babatomeza mmotoka, ate abalala babawamba ne babatulugunya tuddamu balabako nga tebalina njala, abalala nga babasaze n'ebitundu ku nnimi zaabwe naye nga bakyali balala. Bye bimu ku byatutte ku ofiisi ey'ensi yonna ey'eddembe ly'obuntu, era tukyagenda mu maaso n'okukola buli kye tusobola okulaba nga bannaffe abo si kuteebwa buteebwa wabula nga bafuna obwenkanya. Tuyimiridde wamu ne famire za bannaffe abo abongera okubuzibwawo. Tetutudde tugenda kukola kyonna kyonna ekisoboka tulabe nga bannaffe abo balabika ate nga bafuna obwenkanya. Mu mbeera y'emu bassebo ne bannyabo bannaffe bangi omuli Nubiani, Edi Mutwe, Dani Magic n'abalala abakwatibwa awamu nange ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi gw'11 mu bizinga by'e Kalangala. Nze eyali abakulembeddemu n'esiteekebwako omusango wabula bo ne babasaako omusango newankubadde bakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa Novemba babasaako omusango nti baaguzza ng'ennaku z'omwezi 3 January nga bali mu kkomera. Omusango gw'okubeera ne magazini y'emmundu bonna abantu abali basooka mu kitundu. Nga bwe muzze mulaba nti Mwai Museveni akozesa kooti z'amagye kuba kooti z'abantu ba bulijjo alina obweraliikirivu tizijja kuwa bannayuganda obwenkanya, so akozesa kooti z'amagye z'alagira ekyokukola. Era mujjukira nti bwe bankwata mu bumenyi bw'amateeka mu Arua, bannamateeka baffe bagenda mu kooti ne bawakanya ekyokunkozeseza mu kooti y'amagye nga tesiri musirikale, era kooti n'ekisazaamu. Twatwala okwemulugunya kwaffe mu kooti enkulu nga tuwakanya ekyokuwoleza bannaffe mu kooti ey'amagye, era okulya kw'omusango ogwo kugenda kubaawo kya. Mu ngeri y'emu bannamateeka baffe bagenze mu maaso era ne basaba kooti eyo ey'abantu aba bulijjo enkulu okukkiriza okweyimirirwa kwa mikwano gyaffe. So njagala okubategeeza bannayuganda bannaffe nti kisoboka kikolebwa okulaba nga bannaffe abo bayimbulwa ate bafunwe obujjanjabi kuba twategeezebwa nti bangi baatulugunyizibwa byasusso. Kati bassebo ne bannyabo, olunaku lwa leero tubayise nga twagala okubategeeza okusalawo kwaffe ku musango gwe twawaaba nga lumu Febu mu kooti ayinsukkulumu eya Uganda. Bwe twali
tugenda okuwaaba omusango ogw'okuwakanya okulangirirwa kwa Mwami Museveni nti yawangudde okulonda waliwo nga 14 mwezi gwa January. Ffe kennyini twalina okubuusabuusa kwaffe mu kooti eyo ensooka nga tumanyi bulungi nnyo ng'ekooti eya Uganda okufaananako n'ebitongole ebirala byonna yawambibwa Mwami Museveni. Tumanyi bulungi nti ababalamuzi abakooti ensukulumu Mwami Museveni yabassa ku mulimu, era nga tumanyi bulungi nti bangi ku bo baali bakozi be. Okugeza Mwami Owiny Dollo yali munnamateeka we, ate munnamateeka we mu musango gwe baali mu musango okufaanana ng'ogwaffe nga bawaabidde Mwami Museveni gw'okugwo n'abalamuzi abalala. Era bannaffe ab'endowooza emu bo baali bawakanya ekyokugenda mu kooti, naye ate nga waliwo endowooza endala era gye twakanya nayo egamba nti tukimanyi bulungi nti ekooti zino tezeetengeredde, naye era tulina okugenda mu kooti eyo nga twagalayo ebintu bibiri: either kooti esale amazima erabe buli muntu yenna mu Uganda n'okwetoola ensi yonna kyabadde alaba, esale amazima, oba tugiwe omukisa yeyambule esigale bulelye, ensi emanye nti teyeetengeredde. Basebo ne banyabo nga tetunaba yadde okufuna omukisa ogulabisa kooti eno ogujoleka nti teyeetengeredde, yo neesalawo yeerabise. Era mwenna muzze mulaba kyekubira ali mu kooti enkulu. Bwe twagenda okuteekayo omusango gwaffe lwali lunaku lwa 6 naye ne tumibwa omukisa ne bagamba kooti tekola lwa 6. Mwenna bannamawulire mwakiraba. Naye ate bannamateeka ba NRM bwe bagenda okussaayo empoza yaabwe oba okutwanukula, bagenda lwa 6, ekooti yayagala n'okufukamira ng'eyaniriza okwewozaako kwabwe. Ekyo kekaali akabonero akasooka akalaga nti ekooti yeekubira. Naye tebakomaawo. Mwalaba Ssaabalamuzi w'eggwanga Mwami Alphonse Owiny Dollo nga ayina okuwaaba kwaffe ku mmeeza ye, ng'ayina omusango gwaffe ku mmeeza ye, yagenda maaso n'ayita omuntu gwe twawaabidde, ayina okuba nga yeewozaako mu maaso ge, n'amuyita ku mukolo. Yakoma kumuyita ku mukolo n'abako ebigambo byayogera. Mu bigambo ebyo yali asaba Mwami Museveni abeeko byakola nga pulezidenti omwaka ogujja. Gwe kuba akafaananyi omulamuzi gw'otwalidde okuwaaba kwo nga yagenda okusala omusango, naye ng'asaba gw'owaabidde era ng'omutegeeza nti yeewangamiza ku bwa pulezidenti mu bukyamu, nga gw'osaba asale omusango nti ono si pulezidenti. Naye ate nga omulamuzi alina okusala omusango ogwo ali mu kusaba omuwawaabirwa abeeko byakola nga pulezidenti omwaka ogujja. Ngalinga agamba nti omusango yagusaze dda Mwami Museveni, ye mu ndowooza ya Mwami Owiny Dollo yagenda okubeera pulezidenti omwaka oguddako. Era basebo ne bannyabo mukimanyi nti abalamuzi abo Mwami Owiny Dollo ne banne basisinkanye Museveni emirundi 3. Kati egyo emirundi 3 gye bakkiriza bokka mu kiwandiiko kyabwe oluvannyuma lw'ensi okuvaayo ne bakolokota. Bafulumiza ekiwandiiko olunaku lwajjo ne bakkiriza nti basinkanye Mwami Museveni emirundi 3. Egyo gye batugambyeko, naye tulina okukkiriza nti basinkanye Mwami Museveni mu kyama emirundi mingi nnyo. Let me say that in English before I proceed. Even though the judiciary communicated that they've only met Mr. Museveni 3 times, we are convinced they've met him in secret many more times, which is immoral, which is an exposure of their biasness and their impartiality. Agante kooti eno erina kyekubira. Basebo ne bannyabo, mu mateeka ekooti bw'esala mu ngeri emu mu musango gw'omuntu omu, esuubirwa okugoberera embeera ze zimu mu musango okufaananira ddala bwe gutyo. Mu kulonda okwakwaggwa ogw'omwaka 2016, Honorable Mama Mbabazi bwe yalokwa Museveni yakkirizibwa okukyusa oba okuleeta ennongoosereza mu mpaaba ye. Mwenna mujjukira nti nasibibwa mu maka gange nga nsibwa amagye ne poliisi
nga balagirwa mwami Museveni okumala ennaku 11 ng'ate amateeka gaffe gampa ennaku 15 okuwaaba omusango mu kkooti ensukkulumu eya Uganda, naye ennaku 11 nazimala ndi musibe. Bwe navaayo nalina ennaku 4 zokka okwatagana ne bannamateeka baffe okuwaaba omusango. Twakikola ekyo mu budde obwo, naye nga tumanyi nti amateeka gatukkiriza okuleeta ennongoosereza, okuleeta ensonga endala ezirina okwesigamibwako ekkooti okusazaamu okulondoofu. Ng'emu ku nsonga yali nti mwami Museveni yali tasaanidde mu mateeka kwesimbawo. Kyewuunyisa nnyo buli muntu abamanyi amateeka n'ababadde bagagoberera okulaba nga ekkooti ensukkulumu ekulembeddwa mwami Winnie Dolo yatugaana okuleeta ennongoosereza mu kusango kwaffe. Ng'amaama Mbabazi ekkooti y'emu yamukkiriza naye ffe netugaana. Mwana wattu neetewano ensonga netugamba tuganye okuleeta ennongoosereza yammwe naye tujja bbawo ensonga oluvannyuma. Balabika ensonga eyo bakyaginyirira paka. Ekyo nno tekyakomawo mikwano gyange. Already tubategeezezza nti ebimu ku byatulwisa twali kubeera nga tuli basibe. Ekkooti ensukkulumu eyo negamba bwe muba mwagala okuleeta ebintu eby'enjawulo mujja bireeteramu evidence. Kakati oba mujja bireetera mu bujulizi. Tubadde n'akaseera akazibu okuŋŋaanya obujulizi bwaffe nga bwe mumanyi nti bannaffe ba polling agent ba agent abaali bafikiikirira mu bifo bingi ebyokulonda abamu bakwatibwa ng'okulonda tekunabaawo, abalala ne bakwatibwa okulonda kwennyini, abalala ne bakwatibwa ng'okulonda kwakaggwa, abalala bakyanoonyezebwa era baliira ku nsiko kubanga buli agenti waffe baali bamunoonya ne bamukwata ne bamuggyako declaration forms zaffe. Muganda waffe gwe bayita Kajimu nnaku 2 emabega yakava mukomera, bamukwata ne bagenda ne bamutulumunyiza ku CMI ne bamugjayo ne bamusibira e Makindye nga talina musango kubanga yali alina DR forms zaffe. So kyatubeerera kizibu nnyo okuŋŋaanya abajulizi baffe, naye era mu bugubi obw'ekitalo abajulizi twabakuŋŋaanya. Ebbanga eryo lyonna lyonna nga ofiisi yaffe eno nzigale ng'eriko poliisi n'amagye. Ekkooti y'emu eyalagira poliisi n'amagye okuva ewange y'ekkooti y'emu gye twasaba eragire poliisi n'amagye bave ku ofiisi yaffe eno tusobole okujja obujulizi mu ofiisi zaffe tutwale mu kkooti ng'obudde bukyali. Ekkooti teyabalagira paka kati, naye benyula bwenyuzi bwe baawulira nti kkooti kati esazeewo obutatwala bujulizi bwaffe nabo ne bavaawo nga balabanga missoni yaabwe tuukiridde. Basebo ne banyabo njagala okubategeeza nti obujulizi bwe tulina oba bwe twatute mu kkooti bwe twatwala mu kkooti registra wa kkooti ensukkulumu yasooka n'abugaana nekitwetaagisa nakola application tusabe kkooti ekkiriza obujulizi bwaffe ekitakolebwa bantu balala naye kkooti negaana. Njagala obajjukiza nti musango ogwa 2021 n'ogwa 2026 Dr. Besigye gwe yaloopa Museveni mu kulonda okwo omusango gwe gumu nga guno gwe twaloopye. Obujulizi bwakkirizibwa mpaka ng'okuwoza kuwedde, naye kati n'okuwoza tekunaba kutandika ne kkooti ensukkulumu yagaanye okukkiriza obujulizi bwaffe. Tukkiriza nti kkooti eyo engeri gy'erina kyekubira, engeri gye kirikirya kati libakolera mwami Museveni, bateekateeka okuwa ensala yaabwe nti aba NUP omusango gwe mwalupa gugobeddwa kubanga temwaleese bujulizi mumala. Kakati balabira ddala tuba tubalemesa okuwa ensala bwetyo bwe tubaleeterawo obujulizi buno obw'enkiwebu. Obujulizi bwe baaganye mwe muli obujulizi bwa Secretary General waffe, mwe muli obujulizi obw'omu kubannaffe obwa vidiyo obulaga byonna ebikyamu bye mubadde nga mulaba ku social media n'ebirala tetulina bibalaga kubanga twali twasalawo tubitwale ku formal platform mu kkooti. Mwe muli zi videos nga abantu bagulirirwa, mwe muli zi videos nga poliisi n'amagye batikinga obululu bwa mwami Museveni, mwe muli zi videos nga abantu bagandibwa okulonda, mwe muli zi videos nga aba polling agent baffe bagibwawo
polling stations mwe muli videos ez'obululu obutiikinge ne videos endala nyingi nnyo. Obwo bujulizi kooti yaganye bukkiriza kuba yalabye ibugenda kulabisa boosi waabwe. Mu bujulizi bwe twabadde tutwalidde kooti ensukulumu mwe muli obujulizi nga bwe mbadde mubuulira obw'ebitundu akakiiko k'ebyokulonda bwe kagamba nti ebitundu ebimu by'abantu 100 ku 100 balonda bonna abeewandiisa tibavaayo ne balonda, omuli abo abaafa, omuli abo abasenguka n'abalala. Tuyina abajulizi ne affidavits eziraga nti byali bya bulimba. Njabawaayo okugeza kuwa mulundi gumu ewaffe Gomba waliwo ekyalo bakiyita Lwaweeba. Lwaweeba eyo mukadde wange alinayo faamu era tulinayo ab'eŋŋanda baffe. Ab'eŋŋanda abalonderaawo wennyini Lwaweeba ababeera ku kyalo kye bayita Buyanja. Naye example emu yokka ffe ewaffe abantu 7 bali beewandiisiza ku eyo polling station. Mwabo abantu 7 banaku bo badduka nga batya okubakwata kuba bali babanoonya. Omu ne bamukwata n'omulala ne bamusangawo ne bamukwata. Mwe muli abakyala ab'embuto 2 baali mu ddwaliro ne batasobola genda kuzaala. Naye ku polling station yemu ey'Elwaweeba akakiiko k'ebyokulonda kafulumya report nti bonna abeewandiisa bonna baalonda. N'obujulizi obulala bungi nnyo basebo ne bannyabo bwe tugenda okutandika kati okubawa kubanga okulopa kwaffe tukukomyawo eri mwe abantu. Ng'ovudde ku ekyo kati ate waliwo ekirala ekyewuunyisa. Mu kulonda okwakaggwa mu musango ogwali gwakaggwa ogwa 2016 nga Maama Mbabazi awabira Museveni newankubadde ng'etteeka eryo tebannalikyusa, omusango baali bagwa ennaku 30 okuwolezaamu ebisalibwa. Naye wadde omusango gwali guweebwa ennaku 30, ekkooti ensukulumu yakkiriza okuwoza ne kubeera kwa nnaku 7 wiiki nnamba. Kyewuunyisa nti ekkooti y'emu ensukulumu mu musango gwe gumu ze gwe nawaabi batugambye tulina okuwoleza eddakiika 30. Ekyo kiraga nti ekkooti ensukulumu teyagala bannayuganda bagoberere musango, teyagala kugirabisa, teyagala mazima agalabike, eyagala tubiwandike muwandiisi byonna bibeere mu nzikiza nga Mwami Museveni era bwe yakola n'ajjako intaneti ng'ayagala ebyokulonda bibeere mu nzikiza, ne kkooti ensukulumu ng'eyagala byonna bibeere mu nzikiza. Fenno nga National Unity Platform twasazeewo nti tetugenda kwetaba mwoyo gulugu, tetugenda kwetaba okubuzaabuza bannayuganda, tetugenda kwetaba mu kabadi kaabwe ne Mwami Museveni okubuzaabuza bannayuganda. N'olw'ensonga ezo ze tubawadde basebo ne bannyabo twasazeewo omusango tugugyeyo mu kkooti yaabwe tuguze mu kkooti yaabwe. Omusango tugugye mu kkooti yaabwe tuguze mu kkooti yammwe kubanga obuyinza buli mu mmwe. Twasazeewo omusango ogwo tugugyeyo tuguze mu mmwe kubanga already mumaze okulaba buli kimu. Twayagala nnyo okulabisa buli kimu mukirabe n'amaaso gammwe bireme kwekweka mu luzungu. Twasazeewo tuleme kugendera kulimbibwalimbibwa okw'abalamuzi b'ekkooti ensukulumu nga beekwese mu maganduula okuwagira obutali bwenkanya. Twabagamba tebuvuddekera tutamu ne tubategeeza nti oluvannyuma lwa byonna bannayuganda bye bagenda okuwa ekigambo ekisembayo mu nsi yaabwe. Twategeezezza dda bannamateeka baffe ne tubabuulira batandike emitendera gy'okugyayo omusango ogwo.
bategezeza nti okujjayo omusango ogwo kijja kuba mitendera, ekyo tukikwasiza abannamateeka abaffe. Naye ffe olw'Abannayuganda omusango ogwaffe gubalemye. Kino kibadde kigezo ng'akakiiko k'ebyokulonda bwe kagwa kino ekigezo ne kooti ensukulumu nayo egudde ekigezo. Tugenda kukuwaaba eri mmwe Bannayuganda, era bwe tumala okugyayo obujulizi bwaffe bwonna, kooti eba terina we tugambira mbu ate ensonga eziri mu kooti ozibulira abantu, byonna tugenda birabisa maaso omusango tugenda kwanjulira Bannayuganda okuva ku A paka ku Z, then mwe mugenda okusalawo. Munaku eziddako tugenda kubategeeza basebo ne bannyabo kiki ekiddako. We tuli si gwe mulundi ogusoose. Emyaka 40 egiyise, omwaka gwa 8 nga bwe tubisoma mu byafaayo, Obote amaze okukola nga Museveni kyeyakoze ekyenjawulo nti ate Museveni yamusinzeeko kukikozesa obuswavu n'obutaba na nsonyi. Mwami Museveni yagenda mu kooti n'awaaba, era bwe yalaba tafuna bwenkanya omusango yagulekayo mu kooti n'agenda mu nsigo. Ffe twagala obategeeza nti tulina omuntu bulamu, tuli decent okusinga Museveni, tugugyeyo mu butongole. Omusango guno tusazeewo tukutwale mu bantu. Tubawonyaawo President. Bannayuganda guno omusango mwe mugenda kulamula butongole. Babe tubadde tufuba basebo ne bannyabo okumakinga sure buli mutendera mukutegeera. Babe tufubye process y'okulonda yonna buli kimu ne mukitegeera, era tewakyali akyasobola balimba kati ti Museveni teyabba. Tewali akyasobola balimba kati ti akakiiko k'ebyokulonda kali tekeetegeredde era tekakolera mazima. Mu mbeera y'emu saawa zino mukiraba, naye twagala okuyita mu buli butendera nga tubalaga step to step nga ekooti ensukulumu eya Mwami Owiny-Dollo bwe talina kigendererwa n'omulundi n'ogumu kusala mazima okuba kuwa Bannayuganda bwenkanya. Tugenda buli bujulizi okububanjulira step by step nga tumaze okubugjayo mu kooti yaabwe. Bwe tumala abasebo ne bannyabo tugenda bategeeza kiki kye tulowooza kirina okuddako. Bategeeza mikwano gyange nti essuubi lyonna lyonna Bannayuganda lye balina mu paliyamenti ne balaba nti tebalina kuba na ssuubi lyabwe mu paliyamenti, essuubi lyonna lyonna lye balina mu bitongole ng'akakiiko k'ebyokulonda, n'essuubi lyonna lyonna lye mbadde muyina mu kooti ensukulumu, kati essuubi eryo lirina kubeera mu mmwe. Olunaku oluyitawo, buli ssaawa eyitawo egende balaga nga bwe mulina okwebereramu, nga bwe tulina okwebereramu ffe nga Bannayuganda. Mwami Museveni nga bwe yakyogerako mu myaka gye 8 nti Obote kye yakola kwe kunafuya ekooti n'afuna ba yesman oba abalebeesi be ne baba nga bateeka mu bifo ebyokusala emisango, era abo bonna bonna abeemalirira n'agenda nga bajja mu bifo ebyobuvunaanyizibwa. Ekyo nno bwe kiri ne ku mulundi guno basebo ne bannyabo. N'olw'ensonga eyo essuubi liri mu mmwe, twagadde obategeeza mukimanye olwaleero nti ekooti ya Mwami Owiny-Dollo ne banne tugimulekedde. Yabwe eyeemaliridde omusango gwaffe tukomyawo mu
mwe mulina ebibuuzo bitujja kwebale nnyo oba NRM abagambye bwe tunaava mu kooti bajja tusaba okubaliyirira basebo ne bannyabo ensonga lwaki twagenda mu kooti oba twanoonyayo bwenkanya saabalamuzi alina okuba nga yatusinga okumanya amateeka alina okuba nga yasinga okwagala okugaba obwenkanya kuba erinnya lye bwe mba ndivunudde mu Luganda Chief Justice saabagabi w'obwenkanya Chief Justice ne katumulaba afuuse Chief Injustice owinyi ddala so tetutidde kubanga tetulabayo bwenkanya omusango gwaffe tusazeewo tugugyeyo tugugye mu kooti yaabwe tuguze mu kooti ey'abantu weewaawo kiddemu taata tebawulira gye bali tebasooka kutwebuzaako nga batta bannaffe tebasooka kutwebuzaako bakwebuza ku mateeka gonna wano kiraze nti tebagoberera mateeka nene bwogenda amateeka gye galina okugobererwa tegagobereddwa kale n'olw'ensonga eyo twetegese kyonna kyonna kye baleeta tuli beetegefu njagala okubategeeza nti omuwendo gwe bagamba otusaako omuwendo mungi olwedde gusasuddwa franka senteza yasasula n'obulamu bwe Rita Nabukenya yasasula n'obulamu bwe Yasini Kauma yasasula n'obulamu bwe n'ennaku ntono nnyo twakaziika Mulongo Sam yasasudde n'obulamu bwe bwe twasalawo okwanganga Museveni n'obwannakyemalira bwe twamanya nti kuno okutala tetwatalayo sente tetwatalayo nyumba oba bya bugagga twatala bulamu era mwenna bannayuganda tubasaba mutuseewo amaaso abiri mutunenkaliriza buli ekigenda okugenda mu maaso njagala kituyambe okumanya baani abatufuga nangeri ki gye batufuga nangeri ki gye bawambye ebitongole bya gavumenti nangeri ki gye bakozesa amateeka mu ngeri emenya amateeka ngeri ki gye bakozesa ebitongole ebirina okugaba obwenkanya ate okugjako abantu obwenkanya n'olw'ensonga eyo tetutidde tuli beeteefuteefu.